tulina culture ey'okuyingira mu bintu bye tutamanyi ekisooka bye tutategeera nti generally mu bulamu bwaffe ng'abaddugavu kyangu okusayidi because you want a loan tojja kutunuulira na terms eziri mu ndagaano ya bank. So because you're after a marriage or a ring, tomanyi nakyoyingiddemu what it means. That Get it's the a ring, responsibility. secure the ring though. Yes, you need the ring. Yeah. Naye No, like yes. secure the marriage, yeah. You need to secure it nti marriage eno ekyaki ewedde. Ngenda beerayo bbanga ki. The wedding is done, the marriage the is wedding just is done. Yeah. These people bonna b'oyise, they are just witnesses. Kati endagaano eno gissaamu ekitiibwa abantu abamu abatalina bantu be bagamba nti omanyi waliwo omuntu agamba nti siina gwe ntya nze siina gwe ntya omuntu oyo yali dangerous. Omuntu waliwo ebintu nze sifaayo. Abantu bano be tukuŋŋaanya mu church tubaleese before God kubanga church kyejjo representinga abazadde n'emikwano gyo bonna b'oinvitinze. Abantu abo bakomeko ku bintu ebimu mu bufumbo by'okola babe nga bakujjukiza ogamba singa kyali nti abantu okwawukana muddamu ne mutuuza be mwayita bonna ne mubafuula abasiru ne mubafuula abasiru abaaliwo